Mujjukire. Yabaki? Nsomba mwami wange yalwala naye olumba olumuluma sirumanyi. Bao? Okay. What's the name? Who did you come with? Ne Kasolo Robert. Aliwa. Where is he? Mwami Kasolo jangu ko waneno maaso. Ato yoyo muyita otya? Who is that one to you? Mukwano gwange nnyo. Mukwano gwo. Yes sir. Omukyala oyo naye omuyita otya? Who is he to you? Kale ono mukwano gwange bonna bonna ono baawe ono mukyala we bonna bonna mikwano gyange. Okay. Naye ng'ono namulabira ku musajja. Okay. Kale. This man Omusajja ono. mulwadde. It's true he's sick. But Naye. You two people. Mwababi. Ate mumaking okulwalira ddala. Because sometimes kubanga oluusi musajja watu poor man mumwebasa mu ddiiro you make him lie in the living room mwate ne mubeera mu kisenge and then for you be in the bedroom. lwaki mukikola? Nsumba omwami wange ono. Ensonga lwaki kibeera bwe kityo? Yalwala nnyo. Yalwala olumbe ne tuba nga tetulina buyambi. Otyo? Kati bwe twali nga tetulina buyambi nga tewali atulabirira nga tetulina wadde ekikumi nga ate tulina okubeerawo n'omwana waffe ng'alina okusoma. Otyo? Nefunamu problem. N'ofunamu obuzibu. N'otende wali wanookikola. Oyo abawa obuyambi. Nsumba nakikola lwa mbeera. Kati katereere mu linnya lya Yesu. Let him settle in Jesus' name. Katereere. Let him settle in Jesus' name. Let him settle in Jesus' name. Katereere mu linnya lya Yesu. Let him heal in Jesus' name. Mulete wano, mulete. Bring her. Mukwatira. Put her there. Musajja muhambi. Kati katereere. Let him settle. Listen to me. Musooke muwulirize. First wait. Mukama mulungi. God is good. Mukama mulungi. God is good. Mukama andaga. The Lord shows me. Nga gwe trouble causer. Ogwavaako obuzibu. Wagende wa maama wo. You went to your mother. N'akuwa eddagala. And she gave you medicine. N'olireeta. You brought it. Ng'oyagala kusirwaza omusajja ono. While you wanted him to become daft. Omusembeze wano. Bring her here. Omukyala muleete side wano. Come here, lady. Ng'oyagala okola eddogo. While you wanted to do osirwaza omusajja. And you make your man he falls for you a lot. Era olunaku lwe wakola eddogo eryo. The day you did that witchcraft. Mukama andaga nga yali ayambadde essaati eyo. The Lord shows me, I think he must have been putting on that shirt. Iye Musumba. Era maama wo n'akugamba. Your mother told you. Oluba okutuuka eka. The moment you reach home. Mugwe mu kifuba oba muwe peege oba. Hug him, peck him, do something of the sort. Kubira Yesu engalo ezaamu. A powerful hand up to Jesus. Ani alina smartphone wano? Who has a phone somewhere here? Ani alina? Who has? Olina. Okay. Kubira Yesu engalo ez'amaanyi. A powerful hand up to Jesus.
Yesu engalo ez'amaanyi. Clap for Jesus. You have a password? You come. Jangu. Stand here. Yimirira wa. Yimirira wa. Yimirira wa. Stand. Otunule. Face that side. Yimirira otunule. Look here. Nkumanyi? Nedda Musumba. Bali obamanyi? Do you know them? Nedda Musumba. Kakati Now, Katonda nga bw'alina amaanyi. as God is powerful, Ku bantu ababiri Mukama alina gw'agenda okuleeta mu kiseera. of the two, there's someone that the Lord is going to bring. Ono This one, eiza ng'alina oli either with that one oba ono or this one, ng'alina ono. one of the two. Byonna Mukama kabitukolera. Let the Lord do it. Abantu bagenda kutegeera People are going to Kawala waliyo Katonda. that there's God in Kawala. Kitange omutukuvu, Father, my Holy One, njagala okola ekyamagero kino I want you to do this miracle mu linnya lya Yesu Kristo in the name of Munnazaaleesi. Jesus of Nazareth. Mpita olunaku I call the day omukyala ono when this lady bwe yasisinkana Pawulo met mu Ssimu muno. with this man in this Twagala tubalabe. phone. Tugire mu password. You take out your, Wabaki amagulu katulabe. what happened to your leg? Kandabe. Amagulu gannuma agamaze omwezi mulamba. Katulabeko. Let's have a look. Totya bekkula. Which made you like that? Oli bwotyo. Ya Musumba kijja ne kimalako ennaku 3 oba 4 ne kiwona ne kiddamu ne kiwonamu ennaku nga 2 ne Okay, soko tubikkulye essimu yo. First show us. Genda mu gallery bw'osangamu You check in your phone. ekifaananyi If you find a picture nga tolina ekitali kikyo. which is not yours, Wangi? about it. Wanchi? Nedda Musumba. Wanchi? Nedda Musumba. Dengera n'omulwadde ateredde. Abaaye. N'omulwadde ateredde. Ba Asha mutuyambe. N'omulwadde ateredde alwana. Omukyala yaliwa? Where is the lady? Omukyala nyabo totya jangu. Don't fear, you come. Totya tuli mu kunaaba, tuli mu kwetereza. We are now sorting ourselves. Ndaga ekifaananyi. Show us that picture. Kyeki yalina negayi sebo jangu Come. wano mwaliwa Where were you? awo twali waka Kaserefi kakabi. twali mu maka g'ono omwami mwali mu kaserefu olabye yasi twali tutuddeko wakaawe nyabo mwali mukola ki wano? What are you doing? Musumba twali tulina kyetukola mwali mulina kyemukola. naye olw'embeera Musumba saakikola lwakwagala kuba embeera yali etunyigiriza nnyo awaka. Kolira Yesu engalo ez'amaanyi. Kolira Yesu engalo ez'amaanyi. Miracle moment. Miracle moment. Miracle moment. Okay, mbahandolingire wali ono mukyala asigale wano. You handle them.
mutwale wale. Take him aside. Atidde. Muteke muleke. Okakasizza. Okakasizza. Yeah. Era bannange emikwano mizibu nnyo. Kikakasizza. Mbadde mwesiga buli kimu. Kala ampe ebintu byange bino yokka ebibadde muwadde bannange ampe ebintu byange. Ampe. Tebadda ne waka. Tebadda. Njabbatemerayo. Tebadda. Mbakooyo kati You are free to delete. Oli waddeko okubijja. Kyetwagala. Kubira Yesu engalo ez'amaanyi. A powerful hand of Jesus. Onyezebwa. In the name of Jesus Christ. Mulinnya lya Yesu Kristo. Kama musumulu. Tambula. The Lord has given you life. You are free. Oli waddembe. You can forgive her. Osobola omusonyiwa. naye kale nga Mukama wampadde obulamu n'enzira engulu musonyiwe n'emikwano gyange musonyiwe. What about the other one? Ate ono mwami Kasolo. Ate ono. Naye oyo musonyiwe kale musonyiwe. Tobakolako ekyobulabe. Sina kingina bakolako obulabe. Good. Okkiriza mangu. Era kyensaba betondere musumba banga musumba yantaasizza. Betonde. Mwenenyaki. What do you have to say? Mutewalise. Nawe omukyala tawali. Even you. Tawali. That one. Musaba ki? Nze nsaba kisonyiwo. Nadde nsaba kunneetonderako omwami wange kuba kati ayinza okwogerera wano nti ansonyiye naye nga bwe tutuuka waka bigenda kuba bibi. Sebo Musumba nsaba onsabire omuzimu gw'obwenzi gunveeko. Omuzimu gw'obwenzi gukuveeko. God bless you. Before the Lord you're forgiven. You go have peace, but don't do it again. Okay. Stop it. If you don't want to lose your lives, you go to your husband. Let him move along. God knew before your husband. Say, my husband, I want you to forgive me. Mwami wange nsaba onsonyiwe ekyo nakikola lwa mbeera naye kooteredde sigenda kiddamu kikola. Kale nkusonyiye tuddemu tukutambuze obulamu. Aminat, sister, do you know that now 2 months? Okimanyi kati myezi 2. Nga togenda mu nsonga. You are missing your periods. Okimanyi nti oli lubuto? Do you know you're pregnant? Kati ogenda kikola oti? Now what are you going to do? Musumba simanyi era gw'onsingako amagezi g'olina okuntaasa. Sebo omukyala ali lubuto olutali lubuto. She's pregnant. What are you going to do? Lubuto? Olubuto ekintu ekyo ate wanje mukulu Kasolo asooka akomewo ensonga asobole okugamba okulaba nga
nga tufuna obujjanjabi fena nga tugenda basonyiye tulaye nga tufuna obujjanjabi wanje mukulu kasolo omusonyi musonyiye ku lubuto lwalina naye kyetusaba obuyambi tusobole okukola ki omukyala ogenda kubeera naye ngenda kubeera naye onoomuleka azale omwana yesu obugalo God bless you mugende mukama basumulule you guys, the Lord set you free mu linnya lya yesu in Jesus name. kubira yesu engalo ez'amaanyi A powerful hand up to Jesus.